okubategeera Omufere Omulala Yuno ayitibwa Omulala Ssemuju Nganda era ng'ono wa Kira Municipality. Ono nno ekiro abamukukuta ne mwami Tebuhabulwa emisana najja wano ate n'amuvumirira. Abantu b'ekika kino bannange bangi nnyo tubadde tubalaba, tubawulira era tubamanya ate era tubategeeza nti tubataddeko amaaso gaffe. Mwe mukole bye mukola nga mulowooza bannayuganda basirusiru tebajja kufaayo, mujja kukola bye mukola, mujja kujja mbabuzeebuze, mujja kujja mbalimbe mulowooze nti ffe tuli awo twebase. Bakulu tubalaba, bye mukola tubiraba era n'abatuma tumumanyi. Temulowooza nti obugumiikiriza n'okukwata empula kw'Abannayuganda nti babaleka bulesi bye mukola tebabimanyi. Bannange abantu bamanyi bye mukola, abantu bamanyi emigendo gyammwe era abantu bamanyi mission zammwe. Byonna mubikole naye tubategeeza nti mujja kubyejjusa. Bano bonna baffere babadde batwerimbikamu naye nga balina pulaani zaabwe endala era nga bano boolaba bakwano ba Museveni nnyo era tebaagalangako mwami Yoweri Kaguta Museveni kuva mu ntebe ya bukulembeze bw'eggwanga. Nze bulijjo omusajja ono namulabirawo, omusajja yajja n'asomera ebintu, n'asoma state house ssente bwe zitambula, n'asoma embeera, kumbe ali mu mbeera ya kubuzaabuza, kumbe eri babeera mu musimbi gwabwe. Tubimanyi bannange, tubimanyi era tubiraba ate tubalengera obajjukiza nti tukyabirabira ddala. Bengi bigenda mu maaso n'okutuukawo naye abantu mmwe mweyanise, bantu mmwe mutulaze nti muli babi nnyo ate era tukumye leero okolagana nammwe bantu mmwe, kubanga ebigendererwa byammwe si bye bya Bannayuganda era Munnayuganda temumwagalangako. Bannange twetegereza abantu tebakisanyukira bangi kubasinga obungi tekyabawomera matu gaabwe era ina bangi nnyo beyalinyira mu gaati omuli abali mu gavumenti naba NRM kuba bali tebamusuubira n'ababeeta bali aba opposition nti bawakanya gavumenti bavumirira gavumenti naye nga bali bazanya hide and seek. Bali tebakisuubira nti ayinza okujja nabeera w'amaanyi nnyo n'okubasinga ng'abali ssaawa ya leero. Y'ensonga lwaki nga kubasinga obungi tebamwagala, bamwogerera amafuukuule, bamwogerera kalebule, bamwogerera buli kimu, bagezeko mutamya abantu, bakola buli kimu ogezako okumukyayisa abantu kuba yabalinyira mu gaati. Bo politics bali bamufuula bizinensi era nga naffe tumanyi politics w'abantu basiba masuuti wano ng'emisana beefuula bavuganya gavumenti, abavumirira gavumenti bwe buwungira ekiro ne bambala gomesi ne bayingira state house ne babatemera ne babajjamu ffe ne batusiba akawaani. Abo abasajja abakulu abeeyita ab'ebitiibwa abaludde mu byobufuzi ba Medad Ssegona, ba Mathias Mpuuga, ba Muhammad Nsereko n'abalala, politics bali bamufuula bizinensi. Bobi Wine naimba n'akayimba n'agamba opposition gye twandisuubidde nayo etuyambe, mpulira nti nabo batukolamu musimbi. Y'ensonga lwaki kubasinga obungi essaawa ya leero Bobi Wine tebamwagala. Abasinga obungi abatafuna kadi ya NUP n'abalala bamulaba bubi, tebamwagala kuba yabasuuza omugaati. Bo politics bali bamufuula bizinensi. Ebyokujjako Museveni si bye baliko, bakayanira bifo byabwe baagala ssente, ebyokujjako gavumenti si bye baliko. Baffere nezijja nezireta Bobi Wine n'atugamba nti this is not politics as usual, bino bya ddala. Y'ensonga lwaki kubasinga obungi tebamwagala, bamulaba bubi. Muhammad Nsereko, nze nali njagala nnyo Muhammad Nsereko ng'ajja na articulating ensonga n'akulaga nti gavumenti mbi naye nga takuwa solution. Medad Ssegona Busiro East gwe waffe todda ne bakuyita mu meeting n'otalabikako nga kati essaawa ya leero owolereza Mpuuga, mmwe be bamu ewaffe todda. Medad Ssegona akali amaggwa ewaffe todda. Muli baffere basajja mwe, muli baffere, muli bakaafiiri, muli bantu babi nnyo. Naye kale ate oba ne bwe munaakola ki, ne bwe munaayogera ki, ne bwe munaayogera ebiringa eggulu, temusobola kutukyayisa Bobi Wine. Mwe basajja mwe abeeyita abaludde mu byobufuzi, simanya mulina experience, temusobola kutukyayisa Bobi Wine. Oyo propaganda gwe mutandise, ne bwe munaayogera ebiringa eggulu, twababuuka twabawona, mwali baffere. Politics mwali mwamufuula bizinensi nga mwagala kulya. Naye Bobi Wine yakyogera kati nti twagala kujjako gavumenti, twagala kumaamulako gavumenti, oba tutya mu bulungi ne mu bubi. Mweyo statement mwali mugikozeeko, muli baffere. Basajja mwe abeeyita ab'ebitiibwa, ab'amasuuti, simanya ffe tuludde mu byobufuzi twabawona ate temusobola kutukyayisa Bobi Wine. Ekyo kikafuuwe. Bobi Wine tumwagalaga Katonda, atuli ku mitima, temusobola kutukyayisa Bobi Wine. Ne bwe munaayogera ki, ne bwe munaakola ki, mumala biseera mugenda kuwulira akaliro kuba temusobola, temulisobola ate era temusobolangako. Mwe muli ba failure, muli ba political failure, akadde kamwe kaggwayo dda.
abantu bangi bagenda kuvayo balumbe Kyagulanyi ngaye mwalabye omukulu ono abe musinguze yita Abitex naye ngenda bagamba nti ebbanga libadde liweze n'abagamba nti omukulu oyo si muntu mulamu ne banne bonna era video gye ziri zibaddeyo omukulu yazze n'alumba Robert Kyagulanyi Center ne mugamba genda mpola kubanga nakusuubiza okwaya naye akyali nabagamba nti state ekwate pesa n'eriteekaawo ejjengu gye nagati genda okole kino genda okole saagala mmwe budde kubanga ajja tujja ku nsonga enkulu ajja tudaivatinga abe musinguzi omukyalo nomumanyi kuba kuno kuole mukyalo yomumanyi njagala oddemu okole video egi ng'olumba Kyagulanyi nja kubuulira ensi buli kimu ne gy'abeera na buli kimu naye nga kyoba omanya nti abeera kiwaatule najjera bulindo amanya kansooke ngaleke ebya famire byonna mbirina naye nga ne ku mande ewedde mufo ky'okugenda okuyamba famire yo obawe ku ssente eza state oli mu kusirwala muganda wo Kakomo yakwatibwa n'ente 3 enzibe mu Lufule Masaka bamusiba yavaayo ku mande ewedde obudde bw'omala ng'olumba Robert Kyagulanyi Center mu nsonga ezitaliimu wandibadde ofa ku bizibu ebiri mu famire yammwe kubanga mbimanyi nnyo muganda wo baamukwata wiiki ku mande yavaayo wano ng'amaze okubba ente ezi 3 bamusanga mu Lufula ng'amaze ozisala omukyalo no bw'omumanyi n'ebiro bya famire yammwe njagala osirike si ffe twakulagira olye ssente n'ebira bingi saagadde kuti njagadde kuwoninga weewumuzeeko 1 bukyanga tuyingira covid tuzze tulwanne kasajja gwe mwabera mu hoteli nga mufunye ssente nga mulina olukwe Katonda wa Kyagulanyi teyeebaka musajja gwe state yakukozesa opasuwinge Robert Kyagulanyi Center mwajjenga ku stage ez'enjawulo nga mwagala mutega boom ekyensi ekimanyi yensonga lwaki mwannumba nga mbagambye amazima era ne mu lubiri luno video omwaka nga gutandika kyekintu kyekimu kye mwali mutegese Kyagulanyi n'afuna information n'atajja bw'oba obanja Kyagulanyi nga wamusasula ssente okuyimba genda azikuwe bw'aba teyayimba mu lubiri eyo si nsonga ye si buzibu bwe mulekerawo okumanyira abantu ebbanga ly'okoledde wandibali tofaanagana bw'otyo bw'ogamba nti olina ssente opromoting the music wa Uganda gwamupromotinga nga tofunamu ng'ate gw'ogaba opromoting bafunamu kubanga business yo promoting it's just a business eberamu willing buy and willing seller so you are the willing promoter the willing seller baliba buyers baga gwe promoter bagwe seller gwatunda naye agula afunyemu gwata atunda lwaki tofunamu not down promoting the music what are you promoting promoting it's a business between you and the artist. So if they've gained much more than you, it's none of their business. It be what a call. Kati woda musemena promoting a Kyagulanyi bomu promoting aluna afuka luyimba lwa gwanga gwenga gwa mu promoting wateke bivulu wakateke gomo na Uganda kyasinzo okuteka ebivulu mu Uganda. Netofuna mu buzibu bw'abayimbi. You don't own Kyagulanyi and Kyagulanyi doesn't own you. And Mr. President ngenda kusaba ekigambo kimu. Tuine talo zikyala kuyingira mu ngana bana abantu babadde mu business ebbanga ddene bano ba Abitex mayibani no enough is enough sawa yakulaga nti kati tuli ba mazima tugenda na bintu babayonjo selfie zikendeze n'abantu abamu bakosa advantage ya selfie ate okuteekawo ebintu ebirala gwe yenna aliyaga nti okode music industry ngoli promoting music industry okusetting ebivulu eba business omuyimbi bwa musasudi na performing bwe kiba kyakusaze it's none of he or her business bibyo golwaki a promoting bwofuna osirika waki omuyimbi wabanga yavuwadde ate toyogera ate omuyimbi bagaggawadde mu ngero endala ate mwogera ngonze namutuusa waawo eri business wamusasula nga najja n'ayimba n'akwata sente n'azikola ebyamakulu ekyo si kizibu kye mwenna mbabuulya ba promoters simanyi bandi kasita omuntu omugaaga gundi nti ngenda kuteeka ekivulu ennamboole yes n'omusasula sente ze n'agenda
kiba kiwedde tomuyinaako strings totekyali more strings attach business ba business wansasudde nayimbye kyagenze nzira mu promotinga gwate bwa mu promotinga bwafuna sente ze waziteekawa bwaba yasinga ettaka mu Uganda it's none of your business ngo mugata wali osobola gula ttaka bavuga motoka y'ebbeyi mugwe mu Uganda tomaje bagula motoka za bbeyi bwaba yasinga omukazi omulungi gwa bakazi mu Uganda bakubuza y'abalungi kati gwe omusajja Omunyarwanda abe musinguzi oyita Kyagulanyi Sentamu agende mu Lubiri gye mwali mutegesa abasajja ba SFC omutuusaako olabe n'abayayi bammwe emmwanyi nezimugamba togeza n'olinya n'atajja kati nekikunyiiza ojja okole vidiyo bw'alina wali omusasudde nabagamba Omuganda asigala Muganda n'abanyampi musigala banyampi omwe babakuliza ku mata amata ago bwe mugateekamu omunnyo oba ne mugateekamu vinegar ne gafa gatuuka ekiseera ne gafamentinga kati ekintu kyonna bwe kifamentinga kifuukamu omwenge volume y'omwenge eyinza okuba nga si nnene nnyo eyinza okuba teweza 1%. Newo keeping on ngonwa amata ne products zaagwo ebimukola simekitiviita simbi mutuuka ekiseera ne bwonga butandise obwongo butuuka ne bufa mukula temulina magezi mwenna tunula mwena bayita ndi muli baakabano mwenna temulina magezi gwe tosobola kungata bye omusinguzi osobola okugwanga Kyagulanyi Sentamu mu bintu by'empewo kizibu yamanya kubanga yali amanyi nti mumutegekedde ekizibu n'atajja munywa amata amafu gwato manyira kya nku sige na kuwoni nga family sagala jingira munengo ekino ifana kyenkulaze amanyangalina yani gyoli na buli kimu just kusonyi busonyi kuwoninga vako Kyagulanyi kolera salimu sale ne kagulupu kamu nze wono nyingira mu ngo omuntu nja kulagira ko bwe nja kubula ekyakugana okugejja nja kugana ekyakugana okugejja neshugana okujjako enkofiira omotambula oyugira nga balugwali nnyo omutuba ffe tuli bazibu nnyo tetwagala kumanya akasajja kasiiwufu kalinga amakugunyu g'enkima kubanga geetuuza buli kaseera weeti gwe mukulu weetereze tetwagala tujja ku mulamwa awo tuvudde tetwagala kulwawo Twayanza nnyo mukulu Kajubi Fred Lumbuye bakalinkwe bagenda maaso n'okweyanika n'ogenda maaso n'okubalaba ate ngera bano twabasuubira nti bajja kuvaayo beeyanike era batandise okukola ebintu byabwe naye nga tubagamba nti Katonda ono atalya nguzi one time ajja tuwa obwenkanya era one time Mukama oyo mwennyini ajja kuwulira bannayuganda abayayana okulaba nga Uganda yeneeterera era nga bayayana enkyukakyuka ey'omuggundo tewali muntu yenna asuubira nti His Excellency the President of Uganda Kyagulanyi Sentamu Robert Bobi nti ali awo for just no tutunuulira binene era tujja kufubuka banene ebbanga lyonna.